Okay. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم amatendo ebbanga lyonna tugaddiza Allah subhanahu wa ta'ala nannyini bulamu bwaffe nannyini nsi eno nannyini ggulu ettaka n'ennyanja na byonna ebiwangaaliramu Allah subhanahu wa ta'ala tumutendereza era ne tumwebaza olw'obulamu ne tumwebaza eddiini ne tumwebaza ebyokulya n'ebyokunywa ne tumwebaza amaka ne tumwebaza abaana ne tumwebaza ebyengera byonna byatuwa entakera olumu nga tetumubisabye mwana watu nabyo n'abituwa olumu bye tusabye n'abituwa bye tumanyi ne bitutategeera byonna Allah abituwa tukwebaza Allah subhanahu wa ta'ala era tukusaba otusonyiwe ebyo bye tuba tusobezza ng'abantu ate tukusaba otusasule ebyo bye tuba tulafuubanye okukola naddala nga tukola okusiimisa n'okutambuza ebigambo ebirungi abatulaba abagoberera programu yaffe eno eri ku Twahirah Islamic Center nga tugezaako okulaba nga tuzimba enkolagana zaffe wakati waffe abaami n'abakyala enkolagana enkulu oba ibaada enkulu ibaada y'obufumbo tubajjukiza ne tujjukiza ebbanga lyonna nti omubaka nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatujjukiza n'atugamba nti obufumbo annanga obufumbo ffenna abali eyo byonna bigaane naye tegeera kino nti obufumbo kitundu ku ddiini y'omuntu obufumbo kitundutundu ku ddiini y'omuntu olwayira omuntu bw'oba ng'ondaba ng'oli awo nga tonnaba kufumbirwa era nga tonnaba kuwasa oba nga wanoba oba wagoba omukyala ng'oli awo oli tuzitandawule abamu tubayita nteeka abamu tubayita bawuulu abamu bannakyeyombekedde mutuluba lyonna kubanga ebigambo sinze nabikola naye ebbanga ly'omala nga tolina munno mutongole gwe wangaala naye omubaka yagamba nti olina eddiini ya kitundu kitegeeza nti eswala zaka okusiibako okugenda e Makka n'ebirala byonna bye tukola okukola eddiini yaffe byoliko byokka naye nga biri mu kitundu ate kiri ekisigaddeyo Allah yakola eddiini esigadde ng'eri 5 ku 10 oba ekitundu ekisigaddeyo nga bufumbo kitegeeza nti omuntu yenna Mungu nga tannabako obufumbo busabe nnyo saba nnyo Allah akujjuze saba nnyo Allah ajjuze eddiini yo kuba tolina bw'ogenda kuwangaala mu nsi muno n'otukakasa nti oli ku bituufu era gwe eddiini ye ejja kumala omubaka yagamba nti amazima gennyini tolina by'ogenda kukola okuggyako ng'ofunye omuntu oyo tutera okumuyita omuntu agenda okukutawaanya omuntu agenda okunyiiza omuntu agenda okubeerawo nga akusonga mu buli kaseera yakulaba omuntu oyo akumalako emirembe kubanga emirundi egisinga bwe tuba tutandika obufumbo bwaffe tutandika n'akatinko kaba kangi naye waliwo emyaka egyegyo tuyita egya reality munno nga atandise okuvaako langi okuyinza okuba bamuwasa nga bamusiiga foundation nga 10 nga nadda ku langi eri original olwagiyita regional kugamba empisa ze ne ziviirayo ddala n'osulako naye n'omanya yeebaka atya n'okeera n'omanya akeera atya bw'aba tasenyezza akamwa kawunya katya ebyo byonna mwana wate omala kufuna muntu nga omusibye kye tuyita nnika n'otandika okumuzuula ne tukulaba bw'omugumiikiriza ne tukulaba bw'omuwuliriza era ne tukulaba bw'omusomesa oba bw'omuwabula awo nno bwe wali eddiini kubanga bwe tuba tusoma mukimanyi nti abasomesa batumaakinga oba batugolola ne batuwa ku 10 omuntu yenna bw'aba ali wansi wa 5 oba amazima gali nti oyinza otugamba nti nze wadde sinaba kuwasa nsaala nkola ki kirungi naye amazima gali nti bw'otunula mu swalayo nga bw'eyimiridde gy'osala nga wuzu teteredde gy'osalira mu ngoye ziteteredde ogisaala leeti ne ku bigambo byennyini by'osoma nga oba oliawo tebinaba kutereera nga nange mwendi
tijja kugaba bwe njogera bwe nti manya ebigambo bino bisooka ku nze era nsooka nange kwekuba mu ttooki nga sinaba kujja kukola ki kubyogera. Obukakafu bwo buli nti bwe tusiiba tulina ensiiba yaffe, buli omu alina ensiiba ye, era bwe bakugamba nti wewe max nga Ramadhaani eweddeko oyinza obuteewa 10 ku kinnaakyo, n'eswala bw'ogimaliriza ne bakugamba wewe max, kizibu okwewa 10 ku mmeka ku 10. So kitegeeza nti kizibu nnyo okufuna 5 gali ekitundu kiri ku ddiini yo 5 ku 10, gwe n'ofuna 5 ku 5. Kitegeeza ki? Nti omuntu yenna atannaba kufuna mubeezi okolera wansi wa passmark. Bwebanga ddiini yakututwala mu jjana, bwebanga ddiini yakutuwangaza bulungi ku nsi kuno, mwana wattu oba okolera wansi wa 5 ate bw'oddayo mu kibiina biro 50, omuntu ekibuuzo yalinganga mu butuufu bw'aba ali mu 40s oba bamutuniramu konge yabadde agezaako, naye ekibuuzo kiba kikulemye. Tetubamalaamu maanyi, genda mu maaso ng'okola kubanga oyina by'olina. Actually mu bimu bye baatugamba bitaasaako omuwuulu obutakola nsobi nnyingi kusiiba, era bwe tusinkana abantu abatannaba kuwasa oba batannaba kufumbirwa tubabuuza gundi wasiibye? Olina okuba ng'osiiba, ebirowoozo obeere ng'obitereeza nga bimuliro. Kyava atuwa ekyengera ky'obufumbo, era ekyengera ekyo right away omuntu oluyingira mu bufumbo ng'akwata 5 ge. Mwana wattu abafumbo balaba ne bwe baba bakeera ku makya ne beevuma, n'oli ne baba nga mma munne emmere, oli ne wabeera kola ki already passmark baba baagimala dda. Kati kuno kwagattagatta swalayo ey'ebitundutundu, ebivumo bye ne bikendeeza, kati yabeera ku 5 ku 10 from 50 to 100, awo ye waazannyira. Kyetugamba nti bw'obanga obufumbo obulina, lwana nnyo okukolerera distinction. Lwana nnyo okukola ki? Okuba ng'okkupira mu 7/5. Ennaku zino distinction baziteeka ku 9/5. Naye beeraawo ku zino yaffe eya bulijjo 7/5. Bw'omala okusaala eswalayo, omaze okusiiba, omaze okukaaba wagenda, labirira nnyo munno, labirira nnyo omukyala wo, labirira nnyo omwami wo, obeere ng'okubisaamu oba oli awo Allah n'obusaasizi bwe aliba atuyingiza ejjana. Tusabira bannaffe abatannaba kufuna maka, Allah agabawe. Aye ne twesabira abagayinamu nga gatukuumire. Omuntu yenna amaka bwe gaba nga gakusattulukukako mu ngeri ezimu oba ez'enjawulo olw'ensonga ez'enjawulo, lwana nnyo okuba nga ofuna amaka amalala. Togamba nti wakoowanze tombulya abasajja, tombulya abakazi natamu. Bwe kiba kiri kyagaana nga amazima ddala kyagaana nga naawe okakasa ensonga zaaliwo, kozesa ekyo okuba nga kikuyigiriza ate otandika ekirala nga kirungi. Twagala okutambula era tugenda tusenvula mpola mpola. Programu yaffe yayita twayogera ku mbeera ey'okwesooka okwekebera oba okwekuba mu ttooki oba okwesoma, osobole okuba nga oyanguyira abantu abala okusoma. Abantu bwe baba nga bandikusiimye bakusiimeko ki? Ate singa baba bakututte, biki ebikyamu oba ebibi by'ojja nabyo kyandibadde kirungi ng'obimanyi. Era twayogera ne tugamba nti it is important to make a self assessment, to make a self a self measurement. N'obeera nga weetunulamu, n'obeera nga weekebera, era mu lupapula twagamba tufuneyo n'olupapula, wandiika amaanyi go, wandiika obunafu bwo, oleme kubeera nga ensonga bwe zikutuukako weekanga. Bwekyo ensonga bw'ebeerawo bumanya nti bunafu bwange bwe bunkozesezza kino. Era bw'obanga waliwo ensonga eddala ezza ogamba nti gano maanyi gange ge gakoze ki? Wano Omungu yanteera obwangu, wano Omungu yanteera ki? So amaanyi go n'obunafu bwo kirungi nnyo okuba nga obitegeera, osobola okuba nga oli mwangu era ng'otwanguyira okuwangaala naawe. Bw'oba oli muvumi omumwa ogufuge, bw'oba oli musirise oyiiye engeri gy'onyumyamu, bw'oba oli mukodo n'otandika okugaba mpolampola, otandika na nusu 5 n'ogenda n'ogabayo 1000, wana otuuka ekiseera ng'ate ogaba n'osinga n'ekiyenje. Twagala era okusenvula, tugamba nti olwaleero tugenda kukoonako ku nsonga. Nze wandibadde ogatta ku maanyi go, biki bye twandyagadde obiyige oba tobirina. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani omwo olw'okuba yatwagala nnyo yeewaana mu ssuura ya 30 aya 21 n'agamba nti mu bumu mu bubonero bwange
Allah bwe waleeta aya ng'eyogera ku bubonero bwe abanga kama naye mmwe temulaba lwaki mubeera n'okubuusabuusa nti siriiyo. Allah mu Qur'ani agamba nti mu bumu mu bubonero bwange mwe muli okuba nti natonda emyoyo ebiri omukyala n'omusajja wakati waagyo okutonda omwoyo omusajja n'omukyala awo waliwo obubonero bungi tunabukoonako ate wakati waagyo wakati wa Adamu ne Hawa n'ababavaamu nenteekawo okwagalana n'okutebenkera. Twagamba nti okwagalana n'ekisa mawaddatu wa rahma nti Allah yateeka wakati wa mwami n'omukyala okuba nti baba n'omukwano ate era nga beesaasira. Era Allah alina wagambira mu Qur'ani n'agamba nti era mu bubonero bwange omubwimu biraga nti ndi wa kitiibwa era seepankirwako natonda omwoyo gumu ate mu mwoyo ogwo nenzigyamu omwoyo mukyala waagwo ate mu egyo emyoyo ebiri nenzigyamu abaana baagyo abangi. Awo nno tugenda okutambulira olwaleero. Muntu gwe bw'oba otambula edduniya eno olwaleero nga tolina kisa. If you do not have a grain, bw'oba tolina mpeke ya kisa mu kifuba kyo oba mu mutima gwo towasanga era tofumbirwanga, kubanga abantu abawangaala ababiri nga baakulira wanjawulo nga baazaalibwa abantu banjawulo basomedde mu bifo byanjawulo masomero ganjawulo bategeera ebintu byanjawulo baakulira ku byalo byanjawulo ne bajja ne bayingira akazigo kaabwe oba ennyumba emu ne batandika okubeera ewamu. Bwe wabulawo ekisa mu butuufu bayinza okwetta oba bayinza obutawangaala era bayinza obutasobola kwegumiikiriza. Naye buli lwojjukira nti ekisookera ddala ono munno muntu omuntu nga ffenna tumanyi nti omwana Adamu Allah yamutonda ng'ekisooka akyamya ekisooka asobya mwana watu n'okwenenya takumanyi yeepampalika omulimba tatomye woowe. Mungu atenda omwana Adamu mu Qur'ani omwo n'ogamba oba singa ndi kabuzi oba kapusi. Tulina ebitendo byaffe bye tujja nabyo nga byetaaga okuba ng'omutima gwo gwanguwa mangu okusaasira. Ogamba obaaba kikoze naye mwana Adamu ate yandibadde akola atya? Abaana Adamu bebenda baneemulesa amaka olw'okuba abantu benze okwenda kubi tetukukola ki. Naye abantu basobya ebintu bino tugenda tubyogera abantu bagamba nti Hajjat biki byayogera ebyo naye olw'okuba nti olwaleero tuwangaala mu community yaffe yafuuse enzibu nnyo. Twabeeranga nnyo tetwagattanga nnyo balenzi n'abawala pakati nze kama koogera nze nasomera mu single school emyaka 6 nalwawo okubeera kugamba n'okugattika okungi okwo kw'omulenzi n'omuwala. Naye olwaira amasomero kumpi gonna ge tusomeramu mu budde bwaffe obw'emyaka egy'obuvubuka emyaka egyo gitawaanye nnyo myaka senior 1 paka senior 6 tubeera tuli mu migattiko. Mwana muwala na mulenzi batambula bonna batuula bonna bagenda bonna ku tripu. Kati omwana omuwala n'omulenzi olwairo okugguka n'amalako secondary nga tayendangako oba nga takozesebwanga nsobi simanyi oba byebimu kubanga waliwo gwe basanga eyo ng'amaatadde ne bamukolako emikolo. Beetera okubagamba baana abawala n'atambula nga tamanyi na gy'alaga asangayo abamanyi okukutayiza abatalina pulaani ne bamukolako ensonga ez'enjawulo. Naye olwayo kiyinza okuba nga kya bbeeyi nnyo omuntu okumalako okusoma nga takwatibwangako era nga tasobyangako. Kitegeeza ki? Nti oyinza okuba nga tokyasobola kunyiiga nnyo olw'okuba omuntu yakoze ensobi. Era ojja kwetaaga okutegeera ennyo olw'okuba naawe oli mu community gye tulimu oba oli awo nga naawe ensobi ezo wazikola.
kubanga tutera okufuna mu offices zaffe no mu counseling nosanga omuntu nga akuba emmeeza munyiivu nnyo ng'omukazi bwe yafunye olubuto oba omusajja nga bwe yazadde ebbali naye ng'oyo yennyini kamwa koogera bw'aba mukyala nga yajjamu embuto nga 8 ng'asoma bw'abanga muwala alina akaana ke yazaala naye nga yakakwekeyo mu kyalo oba kirabye mungu ono okumanya bwa buyinza Allah tatera kugatta bantu batafaanagana era omuntu gw'owangala naye oba gw'oli mu kutambuza naye ensonga z'obufumbo bw'ayendanga fanaubilla osookanga kwetunuulira kuba emirundi egisinga Allah tagatta bantu batafaanagana era bw'abagatta nga temufaanagana mwawukana so tukugamba nti beera n'ekisa kubanga ingredient ekirungo ekikulu ennyo Allah kye yeewaana nakyo ekibeera wakati w'abafumbo ababiri oba abaagalana ababiri oba omwami n'omukyala mwana watu ne bw'oba tonnaba kuwasa tumanyi nnyo nti abasajja babadde n'ekisa ab'ennaku zino mwe mugenze mutaamuuka kyali nga kizibu nnyo omwana omulenzi okusitula bbulo n'agikuba omuwala era kyalinga ng'ensi yonna ekutunuulira bw'oli basomero ne bakugalamiza ne bakukuba emiggo okuba otya omukazi olwana otya n'omuwala balenzi banno tebaliibo naye munnange olwaleero otambi bututuukako mu masimu gaffe n'osanga kigambo kikyoba kyemba nkozesa ekisajjasajja ng'ali ku mukazi amukuba ebikonde amukuba tteke amusika enviiri amwambula ate nno ng'amukubira nawe bweru wanju ebimu n'ebintu ebyo si bye eby'obutonde era si bye birungo Allah bye yatuteekamu Allah yatonda ekitonde ekisajja jjukira tujja kujja twogere ku buvunaanyizibwa bw'omwami tulinamu kawaamuuno oyo naye yatutawaanyeeko abamu kawaamuuno naye bagenzeeko naye mu bimu ebyaweesa omwami obukulembeze ku mukyala omwami yabeeranga n'ekisa nakati tulina abaami naye atakirina kinoonye atalina kisa kikoppe atalina kisa genda okisomeko abantu abalina ekisa bakola batya bw'onooba nga tosobola kusaasira bw'onooba nga tosobola kusirikako n'owuliza kubanga okwobyonna bibeera kusaasira bw'onooba nga tosobola kuddamu munno kubanga emirundi egisinga omuntu ayinza okujja n'ayogera ensonga zinoosirika ng'asibye leesu talina kaleega talina mpale naye ng'ali ku musajja muvuma omwana w'abandi nogamba ono ye agenda kuzaala baki naye munne mutabani we bw'alijja kuba mbunne buno obukya buziba anti butwenkanya abatuzaala munne mutabani wajja n'atandika okunyumiza nga muka mwana bw'akola ki bw'amusesebbula olibeera otya oliwulira otya nga mutabani wo azze n'akubulira nga bwe bamuvumye tukugamba tibeera musaasizi beera musonyiyi beera muntu agumiikiriza banne bino nno tubisomesa abafumbo ne tubisomesa n'ababunoonya beera omuntu asaasira bw'oba otambudde n'osanga omukyala ng'asitudde ebintu bingi musajja gwe mugambe madamu kankusitulireko abasajja n'otambula n'omukyala ng'alina ensawo y'omwana alina omwana n'otambula ng'okungujja bukungujja otambula weetaaga okumanya ali atya embeera ya munno ekukwatako okwo kwe kubeera n'ekisa ekyokubiri kwe kubeera ng'oyagala okuyingira mu mbeera ye bw'ebanga ya bwetaavu ya nnaku n'oba nga oyagala okuyingirawo oli mulwadde tukole tutya nkuleeteyo ku micungwa nkuleeteyo ku butunda embeera etali bwekuba kusanyuka babanga alina ekimusanyusizza omuntu ow'ekisa asanyukira nnyo okubuwanguzi bwa banne obuwanguzi bwa mukyala wo obuwanguzi bw'omwami wo buli kirungi ekimutuukako mu bulamu bwe nga kikusanyusa era ekitali kirungi nga naawe kikunakuwaza ekyo tuyita okuba n'ekisa okugaba tolinda kukusaba abantu abawangaala ababiri abantu ab'omukwano omwami n'omukyala tolinda kukusaba tukulaba nga buli kaseera olina kwoleeta okugabira banno tukulaba nga buli kaseera olina kyoleeta okutonera banno olw'okuba obalinako ekisa era oyagala bawulire bulungi oyagala babeere nga basanyufu ekirala embeera y'okuwuliziganya naddala okuwuliriza
tulina okuwuliziganya kye tuyita communication erina paati bbiri wakati waayo nga waliwo obubaka naye tulina kye tuyita okuweereza obubaka okwo kwe kwogera oba okuweereza ka message oba okuwandiika akabaluwa ne tukiyita n'okufuna obubaka receiving the message. Omuntu receiving a message olina okubanga about mu communication tulina okubanga side zombi tuzeegendezanya naye ekigambo ekiyitibwa okuwuliriza, that is taking in the message, receiving the message. Bantu abasinga tebawuliriza bannaabwe, twakizudde nnyo mu maka, abafumba babiri temuwuliziganya. So omwana gwa tannaba kuwasa oba tannaba kufumbirwa ogenda kuyiga kye tuyita listening skills. Genda onoonye what are the characteristics of a good listener. Wanaatu omuntu awuliriza anyuma n'okunyumiza, omuntu awuliriza akuwa okutebenkera, omuntu awuliriza akuleeta okugamba okubanga omuyinamu obwesige ng'omuwuliriramu era obeera onogamba nti akanzireyo eka mbulye mu mukwano gwange yatera okukola ki okuwuliriza. Bw'onoobanga olina ekitende ekyokuwuliriza ojja kuba ekisookera ddala ng'otebenkeza. Kuba omuntu bw'ava eri nga apaaluuse obusungu bumutta, bamubbyeko ssente ze bamuyayiza bagambye omusasula, landlord yasibyewo, bw'ajja gwe n'osirika obeeranga ekifaliso kye tujja ekisiponji ekisika amazzi ne kigakuŋŋaanya. Kati obusungu buli bwonna bwonna bwabuleeta. Beera muntu awuliriza ne bw'obanga toyina solution ku buzibu bwe. Kuba omuntu asobola okujja ng'ebimutawonya binene nnyo n'okusinga ggwe. Omuntu ayinza okuba nga rent gw'anoonya wa miliyoni 4, gwe omukazi bw'ati olina mitwalo 4 mu nsawo, naye bw'atuuka ewaka mukakkanye wansi omutuuza nti nsooka ombuuliramu kiki ekibaddewo, ayogere muleka ayogere nga gwe tonyega kigambo n'eki atikkule. Tukiyita okutikkula. Omuntu buli lwafuna waayogerera obuzibu bwe, okwo kwe kutobolokoka okusooka. Naye abantu batuyira, abantu basirikidde ebintu biyitirivu ku mitima gyabwe, abantu batawaana olw'okuba baabulwa abantu ababuuliriza. Si ababawulira oba beboogera nabo, wabula abantu ababawuliriza. Ogwo nno gwe mugaso gwaffe ffe ba counselors, nti ojja n'ensirika n'enkuwuliriza n'oyogera oba olimba oba oyongeramu oba obigejjesa, byonna nkuleka n'obigejjesa n'oteekamu. Wamanyi tulimanyi n'okutunula nga abatawulira, kuba tetulina kulaga nti oba bitunakuwaza oba bitusanyusizza. Ntunula bwe nti nga nkuwuliriza n'ogamba oba kireka sibyogedde bulungi, n'obikyusa ne sheepu. Oyagala nkole ki? Ntwale sayidi yo. Nnonde gisinga mwagala mujje tutwale sayidi yammwe, naye tetumala gakola bwe tutyo. So tugamba nti ekisa mu maka, ekisa mu nkolagana, ekisa mu mbeera y'okubeera ne bannaffe kikulu nnyo. Allah yakiteeka wakati waffe, era bw'oba tokirina nga tonnaba kifuna, tuyambe towasa, tuyambe tofumbirwa paka ekitende ekyo lw'onookifuna. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wakati waffe yateekawo omukwano. Paka olwaleero bw'onoonya ekigambo mukwano tekirina iyo ti omukwano kye kino. Buli annyonnyola omukwano agunnyonnyola mu bigambo bye mu ngeri gy'agutegeeramu oba mu ngeri gye yagulabamu oba n'ebigenda mu maaso. Olwaleero omukwano Allah subhanahu wa ta'ala yatonda ye yennyini nnyini yeeyita hubbu, era habib. Allah subhanahu wa ta'ala ye yatonda ekitonde ekiyitibwa omukwano. Bwe tuba tumenyaamenya omukwano, tulina kye tuyita okubanga weevaako n'olowooza ku mulala, weevaako ne weerabira ggwe by'oyagala n'olowooza ku munno by'ayagala, obulumi bwo n'obuvaako n'olowooza ku bulumi bwa munno. Kugamba oyina embeera ey'okubanga wava ku by'okwerowoozaako wekka, wava ku by'okubanga weeyagaliza wekka, wava ku by'okubanga okuŋŋaanya ozza wuwo. Kakati olwaleero ng'olina omuntu
mu bulamu bwo oba abantu mu bulamu bwo bw'olowoozaako bw'opulaningira bw'oteeseza bw'oyiyiza ogwo gwe tuyita omukwano. Omukwano gujjira mu bintu bingi. Tulina omukwano ogugonga ggwe mukulu gwe tuyita self love. Omuntu olina kuba nga weewa ekitiibwa, nga weeyagala, nga weematira, nga weetegeera, nga weeyinamu obukakafu era ng'omanyi w'oli ng'era ne weeyagala okugenda oteeberezaawo. That is self love. Tulina omukwano wakati waffe ne Allah waffe. Mugwo mukwano Allah yaguteekateeka, alina bye yatugamba tukole. Omukwano gwaffe eri Allah waffe kwe kugondera ebyo Allah bye yatugamba okukola ate era ne tuva ku ebyo bye yatugaana. Simple. Tulina omukwano gwe tulina ku bazadde baffe. Omukwano gwe tulina ku bazadde baffe, ebirowoozo bibeerawo, ebigambo bibeerawo, ebikolwa bibeerawo, okugaba kubeerawo, okugonda era abakadde nabo tulina okubagondera, okubasaasira, nabyo omukwano nagwo weeguli. Tulina omukwano wakati waffe n'ababeezi baffe. Omwami wo, mukyala wo, biki by'okola, bigambo ki by'okozesa, birowoozo ki by'omuyinako ebiraga nti wamusembeza mu kifuba kyo, wamusembeza mu mutima gwo era ali ku mwanjo mu ebyo by'olowooza oba by'oteekateeka. Omukwano wakati waffe n'abaana baffe. Abalina abaana tulina omukwano gwe tubeera nagwo. Guno omukwano gwonna gwawuka. Kyova olaba nti twewaza. Osanga nnyazaala ng'ali mu kulwanagana ne mukamwana, nga batadde omusajja mu katu, alina baba musajja ati okulondako wakati wa nnyina n'omukyala. Bannaye mumanye nnyo bakyala bannange, omusajja oyo engeri gy'ayagalamu nnyina si y'engeri gy'akwagalamu. Era Allah yamutonda n'amuteekamu waya ezaagala nnyina n'ezaagala ggwe. Tewali asobola kubeera mu kifo kya munne. Gwe tosobola kuba maama wa bbaawo ate naawe maama w'omulenzi tosobola kubeera mukyala wa mutabani wo. So tuteekawo buteezi kye tuyita boundaries. Tulina kye tuyita boundaries n'omanya nti ekkomo lyange lyerino. Tukusuubira okujjako era okuba nti omukwano gwatuweddeko n'ogenda mu maka ga mukamwana wo n'otandika okugamba nti gw'ogenda okufumba era mufumba bubi, omwana wange omufumbira bubi. Ebyo ebintu tebikolebwa bantu bagunjufu, si birungi. Omukwano gukolebwa ebintu bingi naye ng'era ebintu byonna bwe tubikola, omukwano guli mu birowoozo. Ng'otudde awo olaba ku video kaffe kano aka Twahirah, kaagale like it era kateekawo comment awo tugambe nti Hajjat munnange ate wanyumye leero, ebigambo bikoze eki, bigambo bitutambulira bulungi, oba eddoboozi mulyongeremu. Comment nkulu zitereeza, comment nnungi. Tovuma, tetwagala kuvuma, naye teekawo ka comment kolaba nti katukeetaaga kajja kutambuza ensonga eno. Ate era sharinga, gabana mu bimu olwaliro ebitambuza edduniya eno, kugabana, share kaweereze banno bakalabeko. Naye tubadde tugamba nti omukwano gukolebwa ebintu bingi. Gutandikira ku kirowoozo, ng'otuddawo otulaba n'ojjayo essimu n'ogamba nti oba ekirenze kino kiri kitya, n'okiweereza ka message n'okigamba owange nkulowoozezzaako. Simple. Mbadde wano nga mmaze okusaala dhuhuri ne nkulowoozaako. Oba n'omugamba mbadde wano ne neebuuza how are you. Kagambo bugambo no bulinga ng'obutonotono bwe butyo, naye kiraga munno kimuleetera okunyumirwa baba nti bambi alowoozezzaako. Mu bintu ebiggumiza omukwano kwe kulowooza ku bannaffe. Era bw'omulowoozaako waliwo ebikolwa ebiddako: kukuba kasimu, kuweereza ka message, kuweereza ka mobile money, kugulayo kalabo n'oddako nakeeka, kwegamba ebintu ebyo okulowooza ku bannaffe n'otalinda ng'omaze kumulaba. Omuntu n'ojjukira munno ku saa 12 ez'olweggulo ng'onnyuse nga lw'omulowoozaako. Munno ebintu ebyo bigenda bitta omukwano. Buli muntu lwalabanga gw'otalowoozaako naye atandika okusika n'addako emabega n'akudistansinga, agamba nti ndowooza gundi si mukwano gwange. Ensonga ey'okubiri by'ebigambo. Omukwano gukolebwa ebigambo.
ebigambo Mungu yabituteka munnaye Katonda ono Allah gwe tusinza atagattibwako, Allah subhanahu wa ta'ala tagattibwako olw'obuyinza bwe. Buli omu alina engeri gy'ateekateeka ebigambo, buli omu alina engeri gy'ayogeramu ebigambo bye eby'omukwano. Era nze omwami wange ng'ebigambo bye yaŋŋamba tebisobola kuba nga bifaanagana bye bagamba Farida, naye nga byonna bigambo byaki bya mukwano. Buli omu alina dictionary ye, ate buli omu alina olulimi lwe lwavaamu. Batugamba nnyo nti omukwano guvaayo nnyo nga mukozesezza olulimi lwammwe olunnansi, naye kati twafunye omutawaana, abaana bagenze ku masomero ate bavuddeyo ng'ennimi zaabwe tebakyazimanyi. Naye omuntu bwe yasanyukanga ennyo nga essanyu limutuuse yayogeranga lulimi lwewaabwe, bigambo nga bwe bivaayo buki obulungi. Naye beeranga teekateekanga ebigambo byogenda okugamba munno. Ate ebigambo ebyo tubakubiriza osookanga kubyegamba. Bw'oba osobola n'okukola ka audio sooka okakole okawulirize. Ebigambo ebyo byogenda okugamba munno gwe bikunyumidde, ebigambo ebyo bigenda kukukola ki? Abantu baaba amaka gafudde mangi, era no sayidi yaffe ey'abakyala tumanyi okufubutuka ebigambo nga tetufaayo. N'oyogera ekigambo kimu bwe kiti ne kimenyaamenya omusajja era abaami mu byabalemezza obufumbo, mu bintu ebyabatamizza abakyala bye bigambo. Abaganda kye bayita omumwa. Omukazi ng'alina olulimi lusala lulinganga ekitala, tali kuzzaamu maanyi, tali kwebaza, tali kulagirirako, tali yebbanga lyonna olemeddwa, era gwe walemwa, era banno gwe tobalaba, era gwe oli kisajja ki. Omukazi ng'afubutuka bigambo. Tulina ebigambo bye tuyita waliwo ebiri demoralizing, ng'ebyo baba bikuggyamu molaalo, ne bw'oba nga imaani wazze ng'erinnyewa. Basajja bano kamboogerereko, abasajja bambi baba bannyoka, naddala abasajja abafumbo alaali batera okukuŋŋaanya, balina obulwadde bwa kutujjukira lw'eggulo. Era omusajja wakati awo ayinza obutakulowoozaako okuva ku makya subuhi paka saa nga 12 mukazi gwe, era omwami bwakuweerezanga ka message nti how are you, baba bayiri baba mungi. Naye obudde bwe butandika okuwungeera, ebirowoozo byabwe bidda byonna ne bikuŋŋaana ne bitandika okulowooza gye balaga. So emirundi egisinga abaami bajja ne imaani ng'eri waggulu ey'ebintu bingi. Naye abakyala naffe ne tubeera n'ekitendo ekidemoralizinga oba ekiyiwa amazzi ku bantu. Omusajja najja n'akomawo mu ngeri gy'akomyewo, oba alina akaveera katono oba kanene oba mugula buutu oba byajjidde ku booda, omukyala n'agamba nti kati oba kikomyewo tukikolere, mukomyewo kagambo katono bwe kati. Naye kugamba omusajja atunula bw'ati n'agamba oba wennakonkonye oba bwenkomyewo siwe watuufu. Ebigambo bizimba, ebigambo bimenya, ebigambo binafuya, ebigambo bizzaamu amaanyi, ebigambo bireetera ddala obusagwa, omuntu omutima gwe ne gufa. Basajja bangi baalese amaka. Bakyala bannange mwemanyi nga omusajja bw'abeera ewaka awo taba na mirembe, talina lunaku lwayinza kutuulako awo n'abeera nga awummudde tawuliriza. N'obeera buli kaseera ng'osojja tomanyi ddi omuntu lwasirikako, tomanyi ddi munno lwawuliriza, tomanyi ddi munno lwaba tayagalirako ddala kuwulira kigambo kyonna kikoona. So tugamba ebigambo bikulu nnyo mu mukwano, era muntu gwe oba tonnaba kuyiga bigambo birungi, bw'oba tonnaba kuyiga bigambo bizzaamu maanyi, bw'oba tonnaba kuyiga bigambo okugamba bisanyusa, ebigambo ebyo bireeta obumwenyumwenyu, ebigambo ebisesa. Muno n'oyogera n'omunyumiza emboozi n'aseka n'okugamba soko nziriremu awo. Waliwo omuntu nga omanyi okunyumya emboozi naye nga togeya banno. So ebigambo bikulu nnyo, mwana wattu. Ebigambo biyinza n'okusinga ekikonde obulumi. Omuntu asobola okwogera ekigambo ne kijja ne kikutuula wano ku kifuba
n'otaddamu kutereera obulamu bwo bwonna. So tusabe nnyo Allah atutereeze. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omwana Adamu nga beyeetolola bonna baawona obulabe obw'ebiyungo bye bisatu ajja kuba yeesiimye nnyo. Omwana Adamu ng'abantu abawangala naawe baawona obulabe kikosezza abantu bameka? Era mu makaago ebiyungo ebyo ebisatu bitambuza amakaago oba bigenda gamenyaamenya. So tuli ku kigambo ekiyitibwa omukwano. Omukwano gukolebwa ebirowoozo, omukwano gukolebwa ebigambo, omukwano gukolebwa ebikolwa, actions of love, acts of love. Beera muntu, ebikolwa bingi banga abantu baagala nnyo okubagabira. Bantu ng'oli ayagala nnyo okuwa. Ate mwana ate omuntu era bw'oba omwagala ayina engeri gy'asuubira okumuwaayo ku bulabo. Omuntu nobeerawo batukiyita kusabbalaza, omuwa kano n'omuwa kali. Naye era ffe tuddayo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti saddaaka esinga obulungi yeeyo omwami gy'awa omukyala we. Ne batugamba nti ate saddaaka era endala y'ebbeeyi yeeyo omuntu gye yakola ki, gye yeeteekamu oba gye yeewa. Naye katudde ku wali ewasookedde ddala ekigambo ky'okutonera bannaffe, eky'okukolera bannaffe bu surprise, eky'okugulira bannaffe ebintu eby'enjawulo okusinziira ku buli omu Allah engeri gy'akugabiriramu. Ntera nnyo okugamba abaami ne mbagamba nti ne bw'oba oli mwavu otya, musajja gwe tovanga ewaka nga tolese ssente kameeza. Baakafuula kameeza bwe kiri, naye tovanga ewaka nga toleseewo ssente. Mu bimu ebiraga nti oli musajja kwe kuleka ssente ewaka. Bw'oba wakoze ennusu 5,000 jjako ennusu 1,000 oluteeke ku mmeeza. Eyo ibaada gy'oba okoze eba nnene nnyo, bw'ofuluma Allah tasobola kutakugabirira. Oba omukyala tasiima oba takola ki, ebyo ate byo birala. Naye tunulanga mu waleti yo obale ekirimu. Bamba mulimu 5,000 gyamu omutwalo guteekewo. Bamba mulimu 10,000 gyawo 2-3 giteekewo. Okugabirira abantu baffe naddala bakyala baffe kulimu baraka za waggulu nnyo. Era bwe tutunuuliramu mutunuulire abasajja bannammwe, buli omu atunuulire omusajja amwetoolodde, naddala abafumbo, abasajja abakopya, abakodo, abatagaba era bakyawangaalira mu bwavu. Batono nnyo abagaggawala, olaba bojja kwesanga ssente balina gwe baziwa. Naye abaami abagabira bakyala baabwe nga teyeebalira nakwebalira, mukazi muwe. Ate bw'oba wafuna omukyala nga mulungi, adda wali mu kasonda n'agamba Allah, kirenze kyange kino kigabirire, musajja wange muwe ya Allah, musajja wange mugaggawaze, musajja wange muwe kuba mpa. Eyo edduwa nkambwe, edduwa eva ku mukyala we oluvannyuma lw'okumuwa. Oyinza obutagisanga walala wonna okuggyako omuzadde. Ate twagambe tebifaanagana. So tukugamba nti ebikolwa eby'omukwano mulimu okugaba. Ebikolwa eby'omukwano mulimu kye tuyita physical contact. Kati bino biyingidde mu bufumbo. Naye tugamba omuntu atannaba kuwasa, bw'oba tomanyi kye bayitibwa physical contact. Tulina kye tuyita omuntu okukwatako ku ttama lya munno, okukwatako mu ngalo za munno, abafumbo. Naye ebigambo bino tulina okubyetegereza. Kati tuli ku bafumbo. Physical contact ebeera ku bafumbo. Atali mufumbo yiga, noonyereza, weetegereze, yiiya, tereka akatabo ko, bw'onoowasa, bw'onoofumbirwa otandike. Physical contact tusuubira nti abantu abaagalana balina okuba nga balwana nnyo okukendeeza distance eri wakati waabwe nabo. Buli lwe muwangaalira ewamu nga mwesemberedde, physical contact ebeera mubiri ku mubiri. Mubiri ku mubiri tekitegeeza kwegatta, naye waliwo kye tuyita mubiri ku mubiri. Bwe muba mutudde mu ddiiro oba mutuule nga mwekoonyeeko, kubanga bwe mubeera nga mwekoonyeeko emibiri gino giyina communication gye gikola, omukwano ne gweyongera. Naye osanga abantu, omwami akomawo
n'asanga omukyala katugeza ali ku lubalaza afumba, n'ayingira ekisenge n'agenda n'anaaba ne yeebaka oba n'abeera ku ssimu oba n'ateekako tv. Naye bwe muba mujjukirako abawangalako n'abantu abakulu bajjajjaffe, jjajja bwe yakomanga oba amuleeteranga akatebe najja n'atuula wano maama waali, oba ali ku sigiri, olwo maama jjukira lwayokya n'akasooli, oba alina byaliko, taata yajjanga n'atuula maama waali, era maama n'ava ku byaliko n'amubuuzaako, ekulikayo munnange bibadde bitya, muli mutya, n'agenda n'amuleetera kiriwo, tuzzi, kalumonde, kati kyonna ekiriwo ekyokulya n'akimuwa, ne banyumyamu awo emboozi esooke. Omukyala ye yennyini yagamba ng'omwami nti owange ndoozi gira ogenda okola ki, onaabeko. Naye buli lwe tubeera nga twawula ne tuba nga oli atunudde eri ono atunudde eno, tewali kwekwatako, tewali kwesemberera, tewali kukola ki, mukwano guba gutawaana. Era abantu abali mu loomu mulina okubanga funa akadde n'okuwonako ku munno. Bw'aba ali bize, omwami jangu omunno omusundeko kutama. Omwami bw'aba awummudde ng'oli mu kiyungu, sooka oveeko mu kiyumbu, gendako mu kisenge, ogende okukitaano ogambe mwoli, oli bulungi, badde nze kukeberako, ddayo mu kiyungu. Walina okuba nga waliwo obugenderevu obw'okukendeeza wakati twafunye omutawaana gwa bize. Abantu bakola, abantu babeera mu kuyiriba, kati ne twesanga ng'oli asiiba eri, ono asiibye eri, bwe mutuuka ewaka. Twewuunya ebintu ebimu, simanya mbu tuli mu lusirika, simanya nze nasuza mu kisenge ky'abaana, tubeere nga tweriranye. Naye tuba tusirise busirisi, tubeere nga tweriranye, ekitanda tubeere nga tusula mu kimu, newadde tuwaliwo ensonga ezeetaaga okutereeza. Mumanye bulungi omubaka yagamba nti omukyala, ensonga eno nange nagenda ngyetegereza bwetegereza, omukyala takkirizeko contact nkulu nnyo mu baagalana. Musooka ne mukola physical contact, ne mumala ne mudda mu nsonga zammwe ne muzoogerako, naye togatta ebibiri nga bibi. Physical contact teriiwo ate waliwo n'okunyiiga, bijja kutuleetera obuzibu era bijja kututawaanya. Olwaleero twagala kukoma wano nga bagamba nti emboozi teba nkadde, era bagamba nti one word to a wise is always enough. Saba Allah w'ekitiibwa nannyini buyinza oyo nno atukozesa. Saagala kubyongerako nnyo, naye tugenda nga 26 tukomewo nga 31 December, Allah w'ekitiibwa ng'atuwadde obulamu. Naye kyenkuwaako obukakafu nti bw'oba oyinamu akaagala munno muleete. Bw'obanga oli munyiivu naye ng'omwagala muleete. Bw'aba bamukuwanga gwe wali omwagala naye ng'alinga ng'atakwagala muleete. Ayina emputtu, mukyafu, simaatawulira, tayagala kusaala, mukodo, bonna mubaleete. Twagala omu, bw'oba oyina basatu londako. Tutera nnyo okugamba londako asinga okutawaanya, mumuleete mu retreat, tujja genda okudda omwaka nga guweddeko, embeera ngezze mu nteeko. Twebaza Allah olw'ebyengera bino byatuwa, neebaza Twahirah, mwebale kumpa kadde kano. Saba Allah w'ekitiibwa nammwe abamalire ensonga zammwe, omukutu gwaffe gutambule, gukole ebigendererwa byagwo. Allah empeera zino azituwe. Allah w'ekitiibwa empeera zino tukusaba ozituwe, ate gw'ozimbulukusa zituwe ku duniya kuno ne ku akhira. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi